upon with the urban favor these your servants, whom have been pleased for the purpose of... Kumpi sabiti eno yonna Parliament egimaze mu kaweefube wakukola ennongoosereza amateeka agassaawo ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo okulaba ng'ebimu biddayo minisitule gye bisibuka. Kino gavumenti yakikola okulaba ng'ekendeeza mu nsaasaanya ya ssente zeesaasaanyiza ku bitongole bino. Mu lutuula lw'olwaleero olukubiriziddwa Sipiika wa Parliament Anita Among, ababaka basoose kutunuulira ennongoosereza mu mabago agagendereddwamu okuggyawo ebitongole ng'okuli ekya Pamba, Cotton Development Organization, Dairy Development Authority, National Agriculture Advisory Services ne Uganda Coffee Development Authority. If we put the Coffee Development Authority under the ministry, would be supported more in terms of research and development, will support the vision of growing the exports of our country. Nga bawaayo alipoota ez'enjawulo ku bitongole bino, ababaka ku kakiiko akalondoola ebyobulimi bategeezezza ng'ebitongole bino bwe birina okusigalawo nga byetengeredde kubanga bannayuganda babyetaaga nnyo. UCDA has invested heavily in coffee quality assurance. The reason Uganda has displaced other countries in the global market. Ababaka ba Parliament bagamba nti ebitongole ng'ekyemmwanyi, ekya Pamba n'ebirala bituusa bulungi obuweereza eri bannayuganda aba wansi owatali kubeetoolooza ng'okubizzaayo kijja kuzingamya obuweereza buno. Tetusobola kumala gazanyira ku bitongole nga bino naddala ebiri ku muntu asookerwako mu nsonga y'obukuumi bw'emmere mu ggwanga lyaffe. So kyekimu ku bisinga okuvaamu ssente engwira gye tuyita foreign exchange ezijja mu Uganda. Kati twagala kintu kyonna kitataaganya era tusazeewo nti ffe nga Parliament tuli mu kiseera kya budget tugenda kakasa nti UCDA, Cotton Development Authority n'ebifaanana bwe bityo ne NADS tubawa ssente ezibamala. Kyandibadde kyangu nnyo ne peneti okuvuba ng'emmwanyi n'azitwala. N'olwekyo batusanze tulaba ne tutaasa ekitongole ekyo kisigale kubanga eyo gye badde bakitwala mu gavumenti oba oliawo peneti yandikivubidde eyo n'akiryawo ne tugamba maneya ne mye. Bano bagamba nti ebitongole bino ne mu mbalirira y'eggwanga birina okwongerwa ssente okutuusa obuweereza ku bantu. Nga tulina okulaba nga bino ebitongole tetukoma kubisigazaawo, kaweefube owookubiri kulaba nga biyina okuvujjirira ne ssente ezimala okukola emirimu gye kiteekeddwa okukola. Ekyenteesa bano ssente ze baba bakoze aba Cotton, aba UCDA, ssente ezo bazibalekere zongere ku research, okwongera ne bino endokwa babeere nga bazituwa ffe ne tugabira abantu emmwanyi etinte yeeyongerere ddala kubanga kakati right now tuli ku million bags 8 ez'emmwanyi. Ababaka bakoze ennongoosereza ku mabago nga Agriculture Chemical Control Bill, Uganda Trypanosomiasis Control Council Bill nga bino babikkiriza okuddayo minisitule y'ebyobulimi. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.